omusumba gwambadde amagamba alina omutima mubi era bw'ali bafudde mu nsi alijjukirwako omutima mubi talina kyagenda ajja kujjukirwako ebintu ebi mulyazaamaanya abaafu abamubanja n'abalamu bamubanja twali mukola nti ajja kusasula ekyo kiri ku lekodi abalokole n'abatali balokole bakamanyi kasajja ka mutima mubi ka mutima mubi naye tetwenkana myaka nsingira wala naye agamba ndi nabbi wa bulimba kati nkulimba nti anasunyumiza naawe. How can I tell you a lie before I even speak to abo bafiiriza abantu ku bugingo bituufu bannango nebalizangako mukama abantu abamu baali bagenda kukola embaga zimale wiiki nga nkubiddwa amasasi nfu baali bagenda kulimba nnyo baali bagenda kungulukulaga ne bafiiriddwa naye nga munda bali kuppa. Nsaba Katonda akuwa omukisa okutuuka ng'oli kizibu ky'ababi. Singa abujinga ategeera kino nti ekyamuleeta si kulumba basumba ekyamuleeta yali Kristo awajja kuba amaze si kulwanyisa mubiri atalwanyisa mubiri kubanga omubiri tegugenda mutwala muggulu. Entalo zonna eziri mu mubiri agenda kumaliriza ayingidde Geyeena. Okufa kwa kwekingiriza batya okwewala entalo z'abasajja bano bali basabira mu kyakiyoli n'abo no basabira mu kyakyono entalo zaabwe ziretera n'abalokole okubagana abeeno n'abeeno ng'ono tayisinganya naweeno. Kaakati ekkanisa neeterezebwa etya bannange? Ekisookera ddala ffe abasumba kwe kusooka otegeera nti endiga za Kristo. Endiga gwe bw'oli kitegeera nti endiga zino za Kristo kigenda kukuyamba obutalwana lutalo lwa mubiri. Kubanga kaakati nze kenkubulire kino nze nga bwondaba busobola okukya ne bagamba nti Katonda antutte era bwe busobola okukya n'owulira amawulire nga baga bugingo Katonda amuyise era bw'owulirawo ne bayogerako bonna nti Katonda akoze eki abayise bano abantu abaava mu bulamu bw'ensi eno emyoyo gyabwe ne gitwalibwa mu bifo oluganda wano tewaliwo lunyiriri lugamba nti bugingo ye yalisigala ku nsinga mulamu. Buli muntu yenna gwolaba kati tobeeranga awo n'obeera n'essanyu otuuke n'okusabira abantu nti bafe. Ffe enjiri yaffe ey'abalokole kwe kusabira abalwadde babeere balamu. Bawene ku bujulizi. Era bw'osoma Luka essula ya 7 okuva ku lw'11 mpaka 17 Yesu ayita mu kibuga kye bayita Naini asanga omukyala nnamwandu afiiriddwa omwana we ate nga bba we yasooka okufa. Kye yakola Bayibuli egamba nti Yesu n'amusaasira. Bw'amusaasira n'akwata ku ssanduuko abaali bagyetisse bagenda okuziika ne bayimirira. Bwe bamala okuyimirira n'alagira eyali afudde omulenzi n'amugamba nkulagira kati zuukira n'azuukira. Nga gavumenti eno etandikira ku LC1 local government era ebbaluwa LC1 ne mu kkooti zikkirizibwa tebasobola kuwa musibe nga toyina bbaluwa LC1. Sitampu zonna ezikozesebwa mu LC1 ziva mu gavumenti local government. Kati abantu bano yo nneme egamba beesenza abantu bayina endagaano zaabwe baagula ne ssente ne bazimba n'amayumba. Ffe twandibadde tulaba bugingo atuwaanira pulezidenti n'atuwaanira muwoozi ng'atugamba nti ekyo kye baakoze kibi gavumenti esasulira abantu ebintu byabwe. Tera wekolera mukama omulungi ennyo akuwa omukisa webale okutugobereranga buli kaseera webale kutulaba webale kutwalanga budde bwo n'ogoberera programs zino ze tukola no subscribinga no likinga ate n'oteekako ne comment n'obuuza ekibuuzo n'ebirala byonna bye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala. Ankomyewo ne musumba Konkona Osman tugenda kunyumyamu ensonga nyingi nnyo nyini ddala tubadde tudde nga tetulabagana naye olwaleero nate tuzeemu akulabagana musumba sokola muse ku bantu ba Katonda. Mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Banne nsanse okuddamu okubasisinkana akaseera kabadde kawezeeko naye nkakasa muli balamu n'alonga Canada gyali mutumiddeko nnyo n'emikwano gyaffe abalala mwenna ennaku zino tuli bize mu njiri
Mukama abawa omukisa. Amina nnyo ye musumba konkona kale mumbere mukkirize mbategeeze bannaffe aba Beef Organic gye bali bakyagenda maaso n'okujjanjaba abantu tobeereyo na bulwadde naddala mu bakyala oyinamu engeri ya fibroids oyina okuzaala tofuna mbuto ozifuna zivaamu oyina ulcers oyo tokyalya mmere tokyalya lumonde tolya biwoomerera oyina prostate mu baami n'ebintu ebiringa ebyo walinako ku kafuba ne kawona naye wasigaza amabwa ku kifuba okolola owulira obuzito genda emengo wali ku Beef Organic basobola kuba nga ate bakujjanjaba bajja kujjanjaba bulungi nga bakozesa ba medical doctors ntegeeza abasawo abazungu doctors medical doctors be bajja okuba nga bakujjanjaba esobola okuba nga embeera etera ne pressure ebanga yagaana okukakkana bajja kukufaanira eddagala erisobola okuba nga likukakkanya bannaffe aba Beef Organic bali mu Kampala bali Menga ku opposite court y'Emengo oba Manju w'Amasengere bwepona ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo byonna gye bali njagala okuyisaayo abantu bonna benaali nabo mu kwanjira Empamenvu Ntenjeru Kyabazaala Kayunga district mukulikeyo nnyo nnyini ddala omugole Winnie n'omwami batumiddeko nnyo nnyini ddala omusumba tutandikirewo wennyini kaseera tubadde nga tuliiwo tulina abantu abamu betwali twagoba ku social media nga tetwabagobaako lwa bubi naye twabagobako okutereeza kugamba abantu bakonda basigale ku mulamwa kubanga abantu bano gye bakoma okubanga basiga enjiri etategerekeka eyo eri ate abantu abagitwala kituufu kakati okwewazisa abantu okugitwala nga ate twaliwo tutataasa mbeera eyo kwe kubeera nga abantu abamu tubagoba ku social media kuno naye nabadde ndi awo nandaba Pastor Bujingo ndowooza nkakuzanyiremuuko ng'agamba nti waliwo omusumba omubi ku Kampala kuno omulogo omusumba ate abeera ati omulogo nga aba enjiri ya Bujingo bwetyo bwetambula ne kasooke tukawulirize ate awo tuba tugenda okutandikira. Omusumba gw'amadama agamba alina omutima omubi era bw'ali bafudde mu nsi alijjukirwako omutima mubi talina kyagenda ajja kujjukirwako ebintu ebi mulyazaamaanya abaafu abamubanja n'abalamu bamubanja twoli mukolera n'oga nti ajja kusasula ekyo kiri ku rekodi. Ekyokubiri abalokole n'abatali balokole bakamanyi kasajja ka mutima mubi naye gw'otosumba siga nti nze musumba simusumbangako tetwenkana myaka nsingira wala naye agamba ndi nabbi wa bulimba kati nkulimba nti anasunyumiza naawe. Olutalo lwa Pastor Bujingo simanyi oba pastor naye pastor kamuyite Pastor Bujingo ne Pastor Senyonga nate luzeemu kusinziira bwe mpulidde ng'ayogera tayogedde linnya naye bw'obanga osobola owuliriza obulungi kaakati Bujingo kyalina okusooka okumanya nti bw'aba waliwo eyamuyita nabbi w'obulimba ekifuula omuntu okubeera nabbi w'obulimba ekisooka kwe kwerimbika mu Katonda naye nga byakola si bya bwa Katonda. Okwerimbika mu Katonda naye nga byokola si bya bwa Katonda. Si bya bwa Katonda okugeza waliwo omusajja yali mu kibuga mu bikolwa by'abatume yali mu kibuga ekimu bikolwa by'abatume essula ya 8 ndowooza katuve ku lunyiriri olwokutaano. Omusajja ono Bayibuli emwogerako nti Filipo n'aserengeta mu kibuga eky'e Samaliya n'abuulira Kristo. Kati Filipo yazze naye enjawulo ye abuulira Kristo naye waliwo omusajja omulala gwe tugenda okulaba wano ayawukana ku Kristo bonna bali mu kubuulira era bali mu kibuga kimu Samaliya bali mu kibuga kye kimu naye enjawulo kati kyenjagala okutangaaza ku bigambo bye ekikufuula nabbi w'obulimba kwe kubanga ebintu by'oyogera weefaananya ng'ali mu Katonda naye nga toli mu Katonda. Weefaananyiriza ddala ng'omuntu ali mu Katonda naye ng'ekyamazima byokola si bya toli mu Katonda. Kyovula nti Bayibuli yeetusomesa mu bikolwa by'abatume essula ya 8 okuva ku lwokutaano. Filipo n'aserengeta mu kibuga eky'e Samaliya n'abuulira Kristo. Ebibiina ne biwulira n'omwoyo gumu ebigambo Filipo byayogedde
bwe baawulira ne balaba ebyamagero bye yakolanga. Kubanga bangi ku bo abaaliko dayimooni ne babavangako nga bakaaba n'eddoboozi ddene ne bawonanga bangi obulwadde, okukoozimba n'abalema. Essanyu lingi ne libeera mu kibuga omwo olw'enjiri eya Kristo. Kati Bayibuli etusomesa mu Lwomwenda, naye waaliwo omuntu erinnya lye Simyoni eyakolanga eddogo edda mu kibuga omwo n'awuniikirizanga eggwanga ly'e Samaliya ng'agamba nti ye mukulu. Ne bamuwuliranga bonna okuva ku muto okutuuka ku mukulu nga bagamba nti omuntu ono ge maanyi ga Katonda agayitibwa amaanyi. Olira bulungi? Kaakati kino kye njagadde okuwa muganda waffe Bugingo. Tulabye mulimu ababuulizi ba mirundi egi ebiri, era balowooza nti nabo onoomu balowooza nti amaanyi mwatambulira ga Katonda kubanga byakola byefaanaaniriza ebya Katonda. Kyokka ate tusanzeewo omulala ye aleese enjiri emu ebuulira ku Kristo. Kati enjawulo etwawula ku bannabbi b'obulimba oba eyinza okwawula ku musumba omutuufu kwe kubanga ovudde ku njiri ya Kristo nga by'obuulira byefaanaanirizanga naye ng'ate si bya Kristo. Ababiri ani ali ku Kristo, ani yeefaanaanyiriza? Kaakati nze sisobola kwawula ani, naye abawuliriza kusinziira Bayibuli basobola bo basobola okumanya kubanga ffe endabirwamu yaffe kigambo kya Katonda. Endabirwamu yaffe kye kigambo kya Katonda, era kino abantu bonna singa bakizuula ne bakimanya kijja kuba kituyamba abantu bano okutegeera. Olira bulungi? Kubanga tosobola kumanya Katonda by'ayagala nga tosomye kigambo kya Katonda. Oyina kusooka kusoma kigambo kya Katonda, era bw'omala okukisoma n'olyoka otegeera Katonda ayagala ki. Yesu kye yava ajja n'ayogera, yayogera mu Matayo 7:21 n'agamba si buli agamba mukama wange yalingira obwakabaka obw'omu ggulu, wabula akola Kitange ali mu ggulu by'ayagala. Kaakati ggwe Bugingo oba oli akuyisa ennabbi w'obulimba, igwe yolesa Kristo. Leka Kristo akulwanirire, toweerwanirira. Nze njagala nnyo omusajja gwe bayita Kayanja, mwogera ye n'akola crusade, Kristo n'akola ki? Era Kayanja nali mukutta ensobi okwanukula abajega abo. Sitaani bamwanukuza na nkola ya bwakatonda. Ate ekyokubiri tebayinza gaana kwogerako, bajja kukwogerako ebirungi n'ebibi, naye ekigenda okukuyamba ye Katonda gw'olina. Kaakati gwe weetaaga kwerwanako, olya ngamba ndi nabbi wa bulimba, kati gwe n'ovaayo alina omutima omubi tasasula abakozi. Kaakati obutasasula abakozi ekyo gwe Bugingo tekikukwatako, kiri wakati we wafunyeyo omukozi amuwabira mu kooti. Ndowooza abadde amubuulirako nga musumba munne. Nanti ate tekyetaaga kubuulira bano kubanga waliwo levo yaffe ey'abasumba. Kati ky'oba okola, vuga emmotoka kubanga muganda wo. Genda wali, sikiwa nti Bugingo wasumbira wala nnyo, ate ekirala Bugingo ayina n'amagye agamukuuma. Kati ewase nnyo nga siraba kyatyayo. N'oli ayina poliisi. Bonna nanti bonna bajja tuula. Tewali wajja tuusa munne bukyamu. Kati ono Bugingo agamba abasirikale be bamuwerekere, n'oli naye ababe babeerewo amugambe naye ensonga zino lwaki teziggwa. Kubanga sisuubira nti oli atasasula gw'oyogerako naye ate tokireese mutima mulungi, wabula omaliriza otulaga lwaki omulumba, kubanga yakuyita nabbi w'obulimba. Waliwo omusajja bamuyita Eriya, bannabbi b'obulimba baalumba ekibuga ne balaga amaanyi nga balaga nti bo be bali Katonda omutuufu. Eriya teyakaayana nabo, yagamba bugaye nedda katuyite Katonda omutuufu, n'ateekawo enkola, era baagenda okumaliriza nga Katonda omutuufu akoze eki? Ayanukuza omuliro. Yesu Kristo we baali bamukuba baamulanga okumenya Sabbiiti n'obutagoberera mateeka.
era bamukuba n'oluyi n'abuuza kati onkubidde ki lwaki toleka ekibi ne kinnumiriza naye oluvannyuma ne balowooza nti Yesu Kristo ono ke bamusse biwedde ne bakwata abasirikale ne babassa ku ntaana ne bakuuma nga bagamba nti ayigiriza bayinza okujja ne babba omulambo ekyo nno kyatukola bulungi kubanga baakuuma Yesu Kristo kyamuwaliriza okuzuukira mu bafu era bw'osoma Matayo essula ya 28 okuva ku Lwokutaano Bayibuli egamba nti Yesu Kristo n'azuukira mu bafu owulira bulungi kati amazima gasobola okwerwanirira singa abujinga ategeera kino nti ekyamuleeta si kulumba basumba ekyamuleeta yali Kristo awajja kuba amaze si kulwanyisa mubiri atalwanyisa mubiri kubanga omubiri tegugenda mutwala mugulu entalo zonna eziri mu mubiri agenda kumaliriza ayingidde Geyeena okufa kwa musajja we Richard naye mwagambira nti muyakubira amasasi era yagadde okireeta mu mboozi eno ngagamba nti abantu abamu babadde bagenda kukola pate za wiiki na wiiki myezi na myezi nti bajaganya okufa kwe mu mbeera eyo ng'alinga era agamba Ssennyonga nti yali asanyukira okufa kwa Bujingo olwo teruba lutalo kasiggwa omuntu okuba nti asanyukira okufa kwa musumba muno oba kw'omuntu omulala yakola pate ye abiraga nti singa yafa abantu baali beetegese okukola obubaga nati kaakati ekisookera ddala omuntu abeera n'embaga 3 abeera n'embaga ey'okuzaalibwa n'abeera n'embaga eno gye tuwasizaako abakyala n'embaga esembayo era ennaku zino tewakyalina kukaaba mu bantu kati abagunjusa abasomye Bayibuli bakwata ebyuma ne baleeta ennyimba ne zivuga emmere ne balya osanga bataddewo self service emmere ng'eri awo buffet kaakati Bujinga ate talina kunyiiga kubanga ffe Bayibuli etugamba bweti oba bakwogeddeko sanyuka busanyusi kiri mu Bayibuli egamba bweti Bayibuli yine eyogera bweti nze kenkirage Bujingo alayika takimanyi igwe olina kusanyuka busanyusi n'olumya omulabe Matayo essula ejja kubeera ya 5 Matayo essula ya 5 nadde mu lukuŋŋaana Bayibuli zange ne baziba abatabuliiki naye kati naatera ofuna endala tuli mu Matayo essula ejja kubeera ya 5 olunyiriri katuve ku lunyiriri olw'e10 Bayibuli egamba bweti balina omukisa abayigganyizibwa olw'obutuukirivu kubanga abo obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe mmwe mulina omukisa bwe banaabavumanga bwe banaabawayirizanga bwe banaabawaayiranga buli kigambo ekibi okubavaanaanya nze olw'e12 musanyuke mujaguze nnyo kubanga empeera yammwe nnyingi mu ggulu kubanga bwe batyo bwe baayigganya bannabbi abaasooka mmwe kati Bujingo awo obusungu buvaawa bw'oba osoma Bayibuli nga ne bogoberera mu bigere bayigganyizibwa Bujingo kye yandikoze kyekino teyeetaaga na kugamba oli yali bwe nandifudde yandisanyuse oyinza okuba kati omuwaayiriza gwe ky'oba okola bw'aba Katonda yakkolera ebikulu kolayo pate ey'okwebaza Mukama otendereze Mukama kimala ate ekyo kye kigenda oluma mulabewo yakola Good Friday ey'okusasula essente nanti kati awo nze we munenyeza kubanga nze ekintu ekyo nzize nkibategeeza nti Musumba Sserwadda yapangisanga Namboole fe abakola enkuŋŋaana tukimanyi zola navudde mu lukuŋŋaana nina amabanja olira nina amabanja naye olukuŋŋaana lwakoze eki kaakati bano asajja nga bapangisa Namboole mulimu ebyuma ebirango n'ebintu ebirala n'agamba abantu nti bannaayo okuyambako bwe baabala abalamu nga buli muntu bw'ajjayo n'2,000 kibayamba osasula ekisaawe n'omulala yali omusumba Bugembe ategeka worship night naye agenda okulaba nga ebisaawe ejjukira ebisaawe bino tekuliiko kya mulokole Bujingo yayimirira n'agamba abo babbi kati ate ekyansinga okuneewuunyisa ne wayita akabanga n'akyerabira n'agamba nti bannaye mwategedde
kasooka nga tubeerawo tetukolangako kyebayita yali Good Friday. Good Friday ne tusasuza naye ku mulundi guno kati mugenda kusasula naye ng'ate waabasasuza ekifo bano bennyini abantu basonda ssente ne bakigula tekibanjibwa n'ebyuma byennyini abirina tagenda kwongerako byebyo ebiriwo kati ne neebuuza lwaki yeerabira ebigambo bino byayogera ffe ng'abasumba abamanyi nze nkimanyi nti Bugingo ku nkuŋŋaana z'akola awo saavisi z'akola ekituufu kiri nti amaliriza ayinamu amabanja naye gwe bw'oba tokitegedde n'oyagala gwe weerongoose enkeera okikole lumu yagoba bano abawaayo mu bbaasa ne bukya n'agamba kati ssente muzireete mu ddoola eddoola ogimanyi naye ng'ebbaasa zino omanyi lwaki bazitegeka okuwaayo tekwenkanankana waliyo omuntu ng'ayina siringi 2 nga bw'anaalaba aleese emitwalo 10 oba 2 aswala ajja kutya okuwaayo ebibiri bye ne bamugaa ateeka mu bbaasa osabe Katonda ow'ekyama akuwa omukisa kubanga empaayo y'abantu ekyuka kusinziira we bafuna kati ye kyamulema n'ayagala okusimba enjiri ey'obulimba agiteeke mu bantu balowooze nti wa mazima nga ye buli kumpi buli saaviisi ateekwa okubala ebiweebwayo ky'atakyakola kati yagobako n'ow'olukumi ku kituuti olira ng'abala ye ng'ayagala kulaga mazima jjukira bino ebiweebwayo abantu bye bawaayo lino tteeka lya Katonda n'abantu Yesu yagamba nti omukono gwo guno ogwa ddyo bwe gugaba ate guno guleme okumanya naye ayagala okulaga abantu accountability tulina giwa Katonda nga nze bwe nnakeera ne mbagamba nti ngenda kukola crusade kitegeeza crusade eteekwa kubeerawo bw'etabeerawo nze eri Katonda musango bano abantu tubazizzaayo mu nsi twagala obbafuula ab'amazima naye nga bw'ogula emmotoka gy'ovuga Bugingo ate tobabuulira gye wazijje bw'ozimba ennyumba tobabuulira gye wazijje naye wano obalaga nti ate oli w'amazima kati ebyo bye twagala okugamba abantu nti yandibadde nga bwe yabalanga ebiweebwayo yandize n'agamba nti bannaye esente ezizimbidde omukazi ono gwe nafunye mu kifo ky'oli kaakati ezo ssente zaava wano kati ago ge bayita amazima osazeewo gawaayo naye ffe tulabye Katonda asobola okukola ebyamagero kye tutawakanya era osobola osanga omusumba ng'ekyamazima yafuna ekyamagero n'afuna ennyumba naye ng'ekkanisa tennaggwa naye ng'oli amuwadde amugambye nti nze njagala ozimbemu nnyumba nkuwadde teekawo amakaago ate ebintu bino abantu nga bwe babiwaayo oli bw'agamba nti nkuwadde lya kyamisana sente ezo tolina zikozesa kirala lyekyemisana oli aweebwa omukisa gwe so kakati musumba mu mbeera eyo y'abasumba okulwanagana nga beerayo ebisa ebikambwe bwe bityo koono yatuuse n'okugamba nti waliwo akasajja akayita n'akasajja akasajja kabi kalogo kati noono agenda kumwanukula olwo endiga zisigala ku ki nanti kakati omusajja bw'aba mulogo tukyaliyo eri mu bikolwa by'abatume kati ffe tetuganye mulogo Bugingo si mulogo ayagala kuŋŋamba omulogo asinga Yesu amaanyi kaakati oli gwayogerako mulogo si bwe kiri amuyita mulogo Bugingo yalina Katonda omutuufu yeye mutuufu kati Katonda wa Bugingo omunafu ku mulogo oli okutandika okwansigana n'ebigambo kubanga omulogo nze kati kankulage Katonda waffe ono ow'amaanyi ebikolwa by'abatume essuula ya 8 olunyiriri tukyali wano tuvudde ku lwokutaano Filipo n'aserengeta mu kibuga eky'e Samaliya n'abuulira Kristo ebibiina ne biwulira n'omwoyo gumu ebigambo Filipo byayogedde bwe baawulira ne balaba ebyamagero bye yakola ng'emizimu ne gidduka kati tugambe Bugingo kaakati ye mutuufu ayinayo omulogo gwayogerako olira bulungi naye Bayibuli etusomesa wano mu lunyiriri luno olw'omwenda
olw'omunaana essanyu lingi ne libeera mu kibuga omwo olw'enjiri Filipo gye yajja nayo ey'amazima. Mu lw'omwenda Bayibuli egamba nti naye waaliwo omuntu erinnya lye ye Simyoni eyakolanga eddogo edda mu kibuga omwo n'awuniikiriza eggwanga ly'e Samaliya. Olira bulungi ng'agamba nti ye mukulu. Olw'ekkumi ne bamuwuliranga bonna okuva ku muto okutuuka ku mukulu nga bagamba nti omuntu ono ge maanyi ga Katonda agayitibwa amaanyi. Naye bwe baawulira kubanga ennaku naye ne bamuwuliranga kubanga ennaku nnyingi yabawuniikirizanga olw'okuloga kwe ng'abantu abatambuliza ku ddogo. Naye bwe bakkiriza Filipo ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Yesu Kristo ne babatizibwa abasajja n'abakazi era ne Simyoni yennyini n'akkiriza. Kaakati ekibuuzo kye mbadde nkubuuza kati bugingo mutuufu ye si mulogo naye gwayogerako ye musumba nti omulogo. Kye mbuuza Katonda wa bugingo tasobola oli omulogo? Kubanga tulaba owa Filipo asobola abalogo. Katonda wa bugingo muzibuzibu. Ayinza okuba tasobola, ayinza okuba asobola. Kwawe yalekera Richard ne bamukuba amasasi ne gamugjawo. Kakati bugingo aleme okwonoona abantu kubanga bugingo kino njagala nkimubuulire. Ekisookera ddala bw'agattagatta emyaka gy'alina Katonda ne bwamuyamba n'amwongerayo emyaka 8 n'agaakati 8 nkikuwadde n'agattako ne gy'alina lazima era ajja kuva mu bulamu bw'ensi eno. Yagambye akasajja kakulu. Kakati bw'obanga ojja kuva mu bulamu bw'ensi eno ffe tetufaayo kubanga omukulu yenna ffe Bayibuli egamba bweti omusajja bw'abanga mukulu kale ye bugingo si mukulu muvubuka si bwe kiri. Bayibuli egamba bweti tuli wano mu Timoseewo ekisooka essula 5 olunyiriri olusooka. Timoseewo ekisooka 5 olusooka. Tonenyanga mukadde naye mubuulirire nga kitaawo. Ekitegeeza nti ono ogwoyita omukadde ate kitaawo gwe mulowoozeemu nti kitaawo emuwe ekitiibwa ekya kitaawo. Ekyokubiri abavubuka ng'abooluganda tonenya mukadde naye mubuulirire nga kitaawo ti bw'oba oyogera ne kitaawo kakkanamuuko. Kati nga bugingo bwategedde nti oli mukadde ate ye akyali muvubuka yeetaaga omuwa ekitiibwa ekyo. Yagambye nti akasajja kakulu kansingira ddala nawala. Nanti ne bw'aba amusinga kakubanga agaba emyaka ye Katonda ffenna tewali atayagala kuwangaala. Buli muntu yenna gw'olaba mu nsi yeetaaga okuwangaala. Agambye kakulu kakadde nsi kansingira ddala n'emyaka miyitirivu. Pastor bugingo leta gwesa comedy. So kati endiga mbadde nze nkubuuza ku ndiga nti kati ziddawa. Era bw'ali bafudde mu nsi alijjukirwako omutima mubi. Talina kyagenda ajja kujjukirwako ebintu ebi mulyazaamaanya abaafu abamubanja n'abalamu bamubanja. Wakati bani abaafu n'oga nti ajja kusasula. Ekyo kiri ku rekodi. Ekyokubiri abalokole n'abatali balokole bakamanyi kasajja ka mutima mubi. Ka mutima mubi. Naye gw'otosumba siga nti nze musumba simusumbangako tetwenkana myaka nsingira wala naye agamba ndi nabbi wa bulimba kati nkulimba nti anasunyumiza naawe. How can I tell you a lie before I even speak to you? So kati abalokole balina kumanya batya balina kwekingiriza batya okwewala entalo z'abasajja bano. Bali basabira mu kyaki oli n'abono basabira mu kyaki ono. Entalo zaabwe ziretera n'abalokole okubagana abeeno n'abeeno ng'ono tayisinganya naweeno. Kaakati ekkanisa neeterezebwa etya bannange? Ekisookera ddala ffe abasumba kwe kusooka otegeera nti endiga za Kristo. Endiga gwe bw'oli kitegeera nti endiga zino za Kristo kigenda kukuyamba obutalwana lutalo lwa mubiri.
kubanga kaakati nze kenkubulire kino nze nga bwondaba busobola okukya ne bagamba nti Katonda antutte era bwe busobola okukya n'owulira amawulire nga bagaa bugingo Katonda amuyise era bw'owulira ne bayogerako bonna nti Katonda akoze eki bano abantu abaava mu bulamu bw'ensi eno emyoyo gyabwe ne gitwalibwa mu bifo ebituufu emibiri gyabwe ne giziikibwa tekuliiko n'omu eyanyiiza Katonda tebatwalibwa lwakuba nti tebalina era nabo baasabanga bajjanga mu masinzizo n'abamu baawaayo waliyo abantu ng'emibiri gyabwe gyebase mu ttaka naye nga baawaayo amataka gaabwe ne bazimbako n'ekkanisa ng'abamu baakwatanga mu ssente ze bakola ne bawaayo ku lw'enjiri naye nga Katonda yabayita kati ekyo bw'oli kitegeera kubanga ffe Bayibuli etugamba bweti eyogera wano mu Mubuulizi katutunuleyo kubanga Bayibuli yo erina ebigambo byetuyigiriza ate ne tusobola okubeera ab'omugaso 9:5 Omubuulizi 9:5 egamba bweti kubanga abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliiko kye bamanyi so nga tebakyalina mpeera kubanga ekijjukizo kyabwe kyerabirwa kati bw'obanga oli mulamu n'otegeera mu mutima gwo nti olunaku lumu ogenda kuva mu bulamu bw'ensi eno kikuleetera okubuulira Katonda by'ayagala enjiri tebeerangako awo nti egenda mu bantu dayirekiti okolokota omuntu enjiri ya Kristo eri wakati wa kulwana na Sitaani na kukwakkula abantu mu muliro Bayibuli bweti bwesomesa Bayibuli esomesa bweti Yuda essuula 1 olunyiriri olwabiri mu 3 Bayibuli esomesa ebigambo bino Yuda 1 2 mu 3 egamba bweti era abalala mubalokolenga nga mubakwakulanga okubajjanga mu muliro era abalala mubalokolenga nga mubakwakula okubajja mu muliro olira bulungi kaakati enjiri gye tubuulira ekisooka tujjako Sitaani abantu bano beyandibadde agenda nabo mu Geyeena obulokozi bwajja okukwakkula abantu mu muliro wabula obulokozi tebwajja kutwawula kubanga Bayibuli eno eri kiriya omuntu yeetaaga gisoma busomi katulabe wano mu Bagalatiya essuula ey'okutaano Bagalatiya ssuula ya 5 olunyiriri katuve wano ku lunyiriri olw'16 lwogera bwe ruti Bagalatiya 5:16 Bayibuli egamba bweti era njogera nti mutambulirenga mu mwoyo kale temutuukirizanga okwegomba kw'omubiri kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo n'omwoyo nga guwakana n'omubiri kubanga ebyo byonna byolekanye mulemenga okukola bye mwagala eryo nno ekyo kiragiro muleme okukola bye mwagala olira bulungi naye bwe muluŋŋamizibwa omwoyo nga temufugibwa mateeka naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino ekisooka obwenzi empitambi obukaba okusinza ebifaananyi okuloga obulabe okuyomba obujja obusungu empaka okweyawula okwesalamu ettima obutamiivu n'ebinyumu n'ebiringa ebyo nsooka okubabuulira nga bwe nasooka okubabuulira nti abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda kati ekisooka bugingo enjiri gy'obuulira eyawula mu bantu ba Kristo ekyokubiri erimu obusungu bungi erimu ettima erimu obusungu erimu okwesalamu kakati kitegeeza nti bw'oyimirira n'otandika okusalaasala mu ndiga za Kristo Geyeena bagambye togenda kuyingira bwakabaka bwa Katonda kati ekyo ndowooza abasumba bonna kye bandisoose otunuulira enjiri gye tubuulira basooke kutunuulira ebyo nti bino bye mbuulira bizimba omubiri gwa Kristo kubanga tewaliiwo muntu ayina kkanisa nga yiye tuli bakozi Bayibuli etukolera wamu ne Katonda kakati gwe enjiri gy'obuulira olwanagana n'abantu pasono mu kifo ky'okulwanagana ne Sitaani
balwana bulwanyi kati erwanagana ne sitaani. Bugingo bwoddayo ku njiri gye watandikira nayo mu Victory ng'obuulira n'owa abantu okuwa obujulizi, tolaba nti kisinga nnyo okudda ku bantu. Abantu basabire, bantu babuulire enjiri, bantu luli watandikanga ng'oyita abantu abalokoka noga luli abantu balokose 15,000 neŋŋakati ekkanisa ya Bugingo erigenda kujjula abantu 1,010,000 nga buli lunaku afunayo 15,000, 14,000, 1,000 noga eno ekkanisa egenze maaso nga tulaba kitiibwa kya Katonda. Kakati ebyo byewandizeemu n'omulabe wajja kuwulira nga alumwa nnyo ng'alaba balokoka. Naye kakati Uganda erina abantu baabaze obukadde newankubadde baatulimbyemu kubanga waliwo abantu abataabaliriddwa naye baabaze obukadde buli 45 mu emitwalo si 9. Kakati Bugingo mu baasumba waawezaawo emitwalo 9 kati bw'aba tannabaweza ate nga Katonda ayagala akuwa abantu bali, lwaki olwanagana ng'abantu bangi sitaani bakyakutte? Mu mbeera y'emu eyo yazzeemu n'agugulana ne Lord Mayor Lukwago era yamukolimidde ekikolimo okuula amalungi nga bwe yakikola ku Nambooze aga nti ekinaakugendako kyonna ekinagendako tonnenyanga nga gye buvuddeko awo Erias Lukwago yali ku kuziika kwa taata wa Muhammad Nsereko MP wa Kampala Central. Oba yali ngeri yakugereesa oba kuwa kyakulabirako ala waliwo omusumba wano mu Kampala eyawugudde amasasi ne gakwatamu dereva yo ye n'awona. Ati Bugingo yavudde n'agamba nti okyafuna nnyo ebizibu bingi n'ekigenda okutuukako ssaawa yonna toweegira. Omusumba yandibadde aba n'enjiri efaanaganako bw'etyo? Ekisookera ddala ffe enjiri gye twaweebwa ya bulamu kubanga nze nga sinnalokoka ebimu ku byandeetera okulokoka kubanga omusumba wajjanga n'ekirwadde n'akusabira n'ekiwona. Era tulaba ne Yesu yennyini bamuleetera abalwadde n'abasaako emikono ne bakola ki? Nabo ne bawona. Kaakati nze nali sikimanyi nti ate abasumba basabira bantu kufa. Nti omusumba asobola okukolimira omuntu. Era nze ekkanisa nze mbitandise birabira wano ku bantu be tubadde tulowooza nti babotodde. Oli n'asabira munnaagwe mu mmotoka ate ye nno tayagala kufa. Kaakati ye tayagala kufa era awulira bubi nga bamwagaliza okufa. Ye tayagala kufa naye ate gwe oyagaliza banno okufa. Naye njagala kugamba muganda wange Bugingo, olunaku lw'ogenda okuva mu nsi tolumanyi kubanga Bayibuli erwogerako wano. Olira bulungi? Erwogerako wano mu Basesalonika essula 5 olunyiriri olusooka. Bayibuli egamba bw'eti naye eby'entuuko n'ebiro abooluganda temwetaaga kubibawandiikira. Olwokubiri, kubanga mwekka mumanyidde ddala ng'olunaku lwa Mukama waffe lujja ng'omubbi ekiro bwe lutyo. Bwe baliba boogera nti mirembe siwali kabi, okuzikirira okw'amangu ne kulyoka kubajjira ng'okulumwa bwe kujjira omukazi ali olubuto, so tebaliwona n'akatono. Kati Bugingo kino kyalina okumanya. Buli muntu yenna gw'alaba mu nsi wano oba abadde yakazaalibwa n'amalawo eddakiika 3 oba amazeewo myezi 9 oba amaze emyaka 2 oba awangadde 8 oba awangadde emyaka kale 1000 bonna bagenda kuva mu bulamu bw'ensi eno. Bakuloza ku mpeke y'okufa. Bagenda kuva mu bulamu bw'ensi eno. Kyova olaba ffe Bayibuli etusomesa bw'eti. Yokaana essuula ejja kubeera ya 11:25. Yesu agamba nti nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze ne bw'aliba avudde mu bulamu bw'ensi eno alibeera mulamu. Bayibuli neeyongera okutusomesa mu kubikkulirwa essuula ejja kubeera ya 14:13
bayibuli kino kyesomesa. Ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nti wandiika nti baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe okutanula leero weewaawo bw'ayogera Omwoyo Omutukuvu, balyoke bawummule mu kutegana kwabwe kubanga ebikolwa byabwe bagenda nabyo. Kaakati kino njagala kugamba owooluganda, wano tewaliiwo lunyiriri lugamba nti Bugingo ye yalisigala ku nsi nga mulamu. Buli muntu yenna gwolaba kati tobeeranga awo n'obeera n'essanyu otuuke n'okusabira abantu nti bafe. Ffe enjiri yaffe ey'abalokole kwe kusabira abalwadde babeere balamu. Awene ku bujulizi. Era bw'osoma Luka essula ya 7 okuva ku 11 mpaka 17, Yesu ayita mu kibuga kye bayita Naini, asanga omukyala nnamwandu afiiriddwa omwana we ate nga bba we ye yasooka okufa. Kye yakola bayibuli egamba nti Yesu n'amusaasira. Bw'amusaasira n'akwata ku ssanduuko abaali bagyetisse bagenda okuziika ne bayimirira. Bwe bamala okuyimirira n'alagira eyali afudde omulenzi n'amugamba nkulagira kati zuukira, n'azuukira n'amuddiza nnyina. Kitegeeza nti enjiri ya Kristo ekomyawo bulamu mu bantu wabula tebaleeta kuzikirira. Kristo tayajja na njiri ya kuzikiriza. Yesu tazikiriza. So omusumba bw'atandika enjiri eyo mbizaayo ng'okolimidde ojja kufa tuba tugoberera kyolwo. Nanti kaakati yakakolimira bameka ne bafa. Ebigambo bye tebikola. Baizo banga abakolimidde naye tetunnabakulu. Nanti kaakati waliwo ebintu Yesu byatayanukula. Kubanga Yesu n'omulogo ayagala alokoke. Tolabye omulogo ng'alo. Mu mbeera eyo ey'okuba nti omusumba atandika okukolima okulagira abantu nti mujja kufa, tuba tuli ku njiri kika kyeyo era endiga ziba zigenda kugoberera ki kuba kati yenjiri eri mu Kampala. Musumba yimira katuuti era yabadde Bugingo yennyini oyo n'akolimira Elias Lukwago. Ne tumujjukira ne mabega wali ng'akolimira Nambooze bwe yayogera ku masasi ge. So kati enjiri bwetyo bwetambula bw'erina otambuzibwa. Kaakati osooka nga n'oweebuuza lwaki Lukwago akyali mulamu. Katonda ayagala Lukwago alokoke. Lwaki Nambooze mulamu? Ayagala Nambooze alokoke. Era ndowooza ebigambo ebyandibadde biva mu Bugingo kubabuulira kulokoka. Kubanga naye nga tannalokoka yali mubi naye tebaamukolimira kufa. Ffenna abalokoka tetubeera balungi. Tuba twakola dde ebibi bingi. Ate bano abatannalokoka bo baba bakyasazeewo bitambuliramu. Abatannalokoka. Yes. Omuntu yenna atannaba kulokoka yasalawo naganze kanjira mbeera ku saidi ya Setaani. Bwakkiriza n'asaasirwa. Nanti kati ffe bayibuli egamba nti Yokaana ekisooka essula 3 olunyiriri olwokuna. Bayibuli egamba nti akola ekibi akola na bujeemu era ekibi bwe bujeemu. Yokaana ekisooka essula ya 3 olunyiriri olw'omunaana. Bayibuli egamba nti akola ekibi wa Setaani. Kubanga okuva ku lubereberye Setaani yakola ekibi. Omwana wa Katonda Yesu yalabisibwa amalewo ebikolwa bya Setaani. Kubanga omwana wa Katonda eyazaalibwa Katonda takola kibi. Era ku bimu ebyawula abaana ba Katonda n'abaana ba Setaani nti oyo atakola butuukirivu oyo mwana wa Setaani si wa Katonda. Wabula akola obutuukirivu ye mwana wa Katonda. N'oyo akyawa muganda we tabeera mwana wa Katonda. Kaakati gwe Bugingo alina okusooka okumanya nti ffe Katonda bw'atulokola atuwa enjiri ey'obulamu eri abantu. Ate buli muntu yenna gw'olaba atannalokoka teriyo ayagala genda mu Geyeena. Atannalokoka. Bonna baagala naye bakyawummuliddeko mu mikono gya Setaani. Naffe twaliyo ng'era batubuulira ne tutakkiriza. Ffenno twaliyo n'okuvuma nga tuvumira ddala. Twaliyo nga n'amayinja tugakuba oli waayogerera ku Yesu.
twaliyo nga abatali balokole tubayita abakafiiri ne tugaate banaaba na mabega. Ekyo twabyogeranga. Twamala kulokoka ne tutegeera nti omulokola anaabira ddala. Olaba n'ava okutta omuntu anaaba. Olaba ne malaaya yennyini anaaba. Naye ne tukizuula nti amazzi gano si ge gajjawo ebibi, kubanga bw'osoma Yeremiya essuula ey'okubiri 22 egamba nti ne bw'onaaba n'oluvu n'oweekuuta ne sabbuuni omungi obutali butuukirivu bwo bulambiddwa mu maaso ga Mukama. Yokaana ekisooka essuula esooka olunyiriri olw'omwenda Bayibuli egamba nti bwe twatula ebibi byaffe ye Yesu wa mazima okutusonyiwa n'okusangulawo byonna. Kati ebibi tebabikuuta n'amazzi naye twabikolanga, naye ffe bwe twavumanga ne tubakuba n'amayinja ate tebaatukolimira kufa. Bo baasigala babuulira enjiri era enjiri n'emala naffe n'etuwangula ne tulokoka. Mu mbeera y'omusumba ateekeddwa okuba nga ayambalira buli ekibaawo. Kasita kiba nti ekintu ekyo kitwala omuntu mu ggeyeena. Kuba kati alabiddwako nga bw'alumba Namboze, bw'ayambalira Lukwago, bwadde eno, bw'avuma Bobi Wine, bw'akola ki. Kati kankuwa ekintu ekyokulabirako. Keroddo baamutemako omutwe lwakunenya, baatema Yokaana omutwe lwakunenya Kerodde okutwala omukyala ataali wuwe. Zeni ne bamutemako ki? Omutwe. Kubanga kye yali akola nga kikontana n'ebyawandiikibwa. Naye kino kye nnyinza okugamba, ffe ng'ekkanisa oba abasumba tuliwo kuluŋŋamya bali eri. Nga bw'olaba kati essaawa eno nze nandibadde mpulira bugingo ng'atugamba nti lwaki baamenye ennyumba z'abantu, kubanga nneme etugamba nti abantu beesenza. Ffe ate ffe tugenda okutunuulira ng'abantu tebeesenza, kubanga gavumenti eno etandikira ku LC1 local government. Era ebbaluwa z'LC1 ne mu kkooti zikkirizibwa, tebasobola kuwa musibe nga toyina bbaluwa y'LC1. Sitampu zonna ezikozesebwa mu LC1 ziva mu gavumenti, local government. Kati abantu bano yo nneme egamba beesenza, abantu balina endagaano zaabwe baagula ne ssente ne bazimba n'amayumba. Ffe twandibadde tulaba Bugingo atuwaanira pulezidenti n'atuwaanira muwoozi ng'atugamba nti ekyo kye baakoze kibi, gavumenti esasulira abantu ebintu byabwe. Olira, naye kati bwodda ku Lukwago atannamenya nnyumba za mu Lutobazi eri sina Lutobazi, kubanga mu pulaani zonna ez'ekibuga tewali kibuga kirina Lutobazi. Kasita bamala okukkiriza nti ekibuga kifuuse kibuga, kye bakola gavumenti kyerina okukola kwe kulaba ng'ekola emyalo egy'obuvunaanyizibwa. Kyova olaba wali ku ssaawa ya Queen waliwo omwala, kyova olaba wali mu Nakivubo waliwo omwala. Olira bulungi, paaka empya byonna ebyo ebitundu kwegamba ebitundu byonna, nti lwaki bakkiriza ne kifuuka ekibuga. Ate ekibuga kibeeramu abagagga n'abaavu. Epoloti eno gye batunda akawumbi ku lusozi omwavu tagisobola. Kati yo gavumenti epulaninga n'emanya nti waliyo abaavu, naye tubakoledde tutya nti ketukole enguudo ennungi, tuteekeyo emyalo emirungi, amazzi galeme okubatawaanya. Zeni neddira eri ewatali kibuga n'ekwata entobazi ezo. Kati nze sinnawulira Bugingo ng'avaayo. Naye ali mu Lutobazi ayinza oba atidde bayinza omusenda. Nanti kaakati ffe nga ye bw'atuwaanira gavumenti eyo kyeyandivuddeyo n'agamba muwoozi ne banne nti musasule abantu bwe muba ebifo ebyo mubyagala. Owulira, naye kaakati ono Lukwago simanya Namboze tekuliiko yasitudde kimotoka agenda kumenya nju z'abantu. Lwaki takolimira bano abaamenya abantu? Kubanga ne Bayibuli yennyini eyogera wano kanze nkulage egaanira ddala abantu bano okujooga abantu bano, simanya bannema, simanya basirikale. Bayibuli eno gye tusoma etugaate mujooga abantu. Ate Bayibuli erina kyetalina egamba bweti. Ndi mu Luka essuula egenda kubeera ya kanve sura ya kusatu, Luka sura ya kusatu
katuve ku lw'12 bayibuli egamba bweti n'abawooza ne bajja okubatizibwa nga bagamba nti omuyigiriza tukole ki n'abagamba nti temusoloozanga kusukkirira okusinga bwe mwalagirwa olwaleero gavumenti gyawaana ebinika abantu emisolo olira egyo emisolo gyonna gyebinika ku bintu ebyo amaliriza nze eyandyegulidde ku saati ey'omulembe nga bagibinisa omusolo ennemye akawunga ke nandiguze ku nsiringi 10,000 nga kali ku 15,000 sukaali gwe nandinyweredde bikajjo babikola wano tebabikola bweru sukaali gwe nandinyweredde ku siringi 15,000 oba 10,000 mugula 15,000 omuceere kati ate gye balima omuceere neme eyagala kugobayo abantu bafe enjala naye nga gavumenti tetaddeewo nnimiro yonna teyina kyetaddewo ebyo bugingo bye yayogedde bwetuuka ku basirikale bayibuli eyogera bweti tuli mu Luka essula ya 3:14 egamba nti era abasirikale egamba bweti era n'abasirikale ne babuuza nga bagamba nti ffe tukole ki n'abagamba nti temujooganga muntu so temukkakkanyanga muntu empeera yammwe bamalenga kaakati lino ejjooga eriri ku basirikale ba Uganda oli najja amenya amayumba g'abantu gavumenti abantu ennyumba zeemenya bawa omusolo olira bulungi amasannyalaze gonna mwagayisaamu n'amazzi abantu adde babisasula bawa n'obusuulu bagula ne sente zaabwe no gavumenti eyo gwe bugingo gy'owaana n'olema okugigamba esasula abantu ku lutobazi n'abantu gavumenti kyesinga okufunamu ekisookera ddala kati kino kye njagala okugamba nze nkugambye bwe nti tewaliyo kibuga gweoyinza okgenda e New York n'osangayo olutobazi kasa mukirangira nti kibuga kasita kimala ofuuka ekibuga temuba lutobazi temuba kisenyi naye tulina ebintu bibiri gavumenti byetayawula waliwo ekisenyi n'olutobazi naye ate Kampala bw'omutunuulira yenna bw'oba ogamba lutobazi Kampala lutobazi lwonna nanti kati gavumenti kyerina okukola kwe kusooka okumanya nti ekibuga temuba lutobazi kati bw'eba eyagala kukwata kye bayita entobazi nga ne basudiiru bayiwa ettaka mu nnyanja eri abagagga bo bagenda mu maaso n'otugamba simanyi ono ye mwamuwa obuyinza naye ate ono ye yagula gavumenti yennyini n'ebuwa obuyinza y'endagaano ero si gye yakola kati gwe wannema gy'otugamba nti obuyinza abusabewa obuyinza tubusaba ku ono nannyini kifo n'okigula gavumenti n'ekakasa nti ekifo kikyo kale ate gwe neme oyagala kujja otugambe nti ate ekifo si kyange kye neegulira gavumenti ze zirina okutupulaningira abantu kati bugingo mu kifo ky'okukolimira bali bafe akolimire bano abamenya abantu kituufu kati gavumenti ajagala bwagaze talaba bibi byayo nanti eno gavumenti yatuwa eddembe okwogera kati teyatugamba twogere birungi byokka etwogera ensobi zeekola oba naye ng'ejja zimba mu lutobazi ndowooza kyatya kati kenkubuulire kino tewali watali lutobazi tewaliiwo wano mu Kampala watali lutobazi so mu kino gavumenti yandikoze etya gavumenti kyerina okukola erina okusooka okutegeera nga bwe yakola omwala gw'ennakivubo bw'erina okukola emyala gyonna egiyita mu bantu ekwatagane n'abantu gavumenti yennyini ekola enguudo teziyisa mu ntobazi mweziyita kati kye bagamba kolansi oyo talina buzibu ku butonde bw'ensi so kaakati ekyokubiri n'abantu bennyini butonde bwa nsi abantu nabo butonde bwa nsi gwe tosobola tugamba nti omuntu baagala tugamba abantu butonde bwa ggulu ate nga tuoperatingira wano ku nsi kaakati Katonda bw'agamba nti kino kibuga ekibuga temubaamu bisolo ekibuga temubaamu simanya nti luno lutobazi ate kino kisenyi kimaze okufuuka ekibuga kyova olaba ojja kusanga eri mu mawanga gali agakoze enguudo baziyisa mu mazzi ebibuga kwegamba byonna ojja kusanga ng'ebibuga babikoze mazzi kubanga bo bakikkiriza nti ebibuga mazzi
kakati gwe tojja kuva eri omuntu munaku yagula akantu ke yeebake gwokamenya omutwalawa okusinzira Kampala nga bwafaanana kuba bagamba entobazi zireeta enkuba na biki na biki kati mu kibuga Kampala tetulimiramu ebifo ebisinga bya bizinensi nakusulamu kati gwe okwata ku lubigi n'osendawo n'ogamba mbu ntobazi mu lubisi kati kambuuza ekibuuzo bagamba enkuba entobazi ze zireeta enkuba si bwe kiri kati mu kibuga entobazi abantu bazizimbamu gwe mbuuliraayo kyalo ki ekisinga Kampala otonnyamu enkuba ng'ate entobazi bazizimbamu dda nekola n'amataba gwe mbuuliraayo nti bw'ogenda mu kyalo ky'egindi enkuba etonnya nnyo okusinga ey'omu kibuga Kampala yasinga otonnya kaakati baleme kuwuddiisa abantu babalemye kukola makubo bakolere abantu amakubo bagende mu bitundu byonna bye balowooza nti kati zaali ntobazi ebiri mu kibuga ebyo babyesonyiwe bakole amakubo ag'omulembe bakole emyala kaakati ewatannazimba nema gye bayeekwata egambe kati eno temwongerayo gye bayita gavumenti ey'abantu naye kaakati gweoli mu kumenya ng'abantu we bagenda okuyita enkeeroozi otadde ababbi mu kibuga wakati gwe mwennyini bakifeesi ate ogenda kati obateereddewo ekkubo kati gavumenti eno etasooka kulowooza bw'oba okooye ekkulembera abantu lekera abalala bakwatemu owulira naye kaakati bo balowooza lwaki bw'oba kyokola kirungi ojja n'amagye okumenya enju z'abantu lwaki kale totuula nabo genda gwe wonna w'osuubira w'olaba abantu obawe kubanga nabo bakuwa omusolo kati ebyo bugingo tasobola byogerako ng'okolimira abantu Katonda ayagala otukolimira Katonda takyagalangako kyova olaba Bayibuli esomesa wano mu kitabo kino ekya Yakobo kankuwa olugiriri ate ze lujjumira nnyo luli mu Yakobo olulimi olwolina olwo lwe lutendereza ate lwe lukolimira abantu kati n'olaba nga abantu kwegga ebintu bisoba tuli mu kitabo kino ekya Yakobo Yakobo ndowooza katugende mu yokutaano Yakobo essuula ndowooza ajja kuba yakuna Bayibuli etusomesa bulungi nnyo nti olulimi lwe lutendereza ate lwe lukolimira abantu noweebuuza lwaki okolimira abantu Yakobo essuula yakusatu olunyiriri katuve ku lunyiriri olw'omunaana naye olulimi siwali muntu ayinza okulufuga obubi obutaziyiza lujjudde obusagwa obutta olw'omwenda olwo lwe lutendereza Mukama waffe era ye kitaffe era olwo lwe lukolimira abantu abaakolebwa mu kifaananyi kya Katonda mu kamwa ke kamu mwe muva okutendereza n'okukolima baganda bange ebyo tebigwanidde kubeera bwe bityo kati bugingo alekeraawo okukolimira abantu Katonda bw'amala otulokola atuggyako ebintu ebyo leka mbabuulire kino n'abantu mwenna musooke muyige bw'oba oyina b'owabula toweetaaga vuma bavume tokoosa lulimi luvuma osobola okwogera ebigambo by'amagezi era ensonga yo neetegerekeka naye n'osanga oli awemudde Katikkiro n'osanga oli ali mu kuvuma kabaka owooluganda okuvuma ako tekujja kujjayo kabaka gy'ali ekyokubiri mulwadde kaakati gwe singa olwala n'ogenda e Mulago wandyagadde bakuggyeyo e Mulago waliwo wekituuka endwadde ne bagamba teri musawo tewali muntu yenna akkirizibwa kulaba mulwadde ono naye bakugambye oli mulwadde ate gwe oyagala alabike abooluganda tulina okubeera nga tukula ye osobola okuwabula noga nti kale bannaaye nga tovumye noga nti ffe tubadde twagala kabaka ayogereko gye tuli
ne kabaka naye ajjaga abantu bange naye gwe ekisooka otyobodde eggwanga lyo nze sirabangayo omunyankola avuma munyankole munne mwe mulaze nti ate abaganda bo tebategerekeka omubatyobodde kuba kakati otya n'okugaa nti ndi muganda kubanga abaganda babamanyi nga abawemula nga abavuma mutereeze olulimi lino eggwanga katonda agenda kulibawa eggwanga temulowooza nti Museveni ayinza owangaala emyaka 15 ne bw'anaaba agiwangadde era n'avaawo ekitegeeza ffe tuliwo eggwanga lyaffe kati tweteeketeeke buli muntu yenna atuwa ekitiibwa temuvuma bantu. Alright, ye Musumba Osman Konkona gwe tutambudde naye olunaku olwaleero munzikirize tunzikire wano olunaku olwaleero naye obwongo ndowooza next program gye tunaaba nayo abadde aludde okuddamu ku bibuuzo so muteekeko ebibuuzo byammwe bimwagala okubanga mumubuuza ajja kubanga abyanukula bwe tunatuzeemu okubanga tusinkana Musumba abantu bano njagala obatuza obulokozi kubanga nakizudde bunaku tufuna abatwegattako abalala bawulidde ekigambo negamba wayi nange omukisa kangutwalirano so batuze obulokozi tweyongereyo. Bayibuli eyogera mu Timoseewo ekisooka essula esooka olunyiri lwa 15 ti ekigambo kyesigwa era kisaana okukkirizibwa kubanga Kristo Yesu yajja okulokola abantu abayina ebibi. Kakati bw'okizuula nti oyina ebibi kyekiddako Yokaana ekisooka essula esooka olunyiri lwa 9 bwe twatula ebibi byaffe ye wa amazima okutusonyiwa n'okutunaazaako byonna. Matayo 10:32-33 agamba njatulira mu maaso g'abantu ndimwatulira mu maaso ga Kitaffe ali mu ggulu eyanneegaana nange ndimwegaana. Kakati ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu ndi mu maaso go era nsazeewo okulokoka sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu neegaana sitaani n'ebikolwa bye n'emirimu gye gyonna njatula nti Yesu mwana wa Katonda yafa n'azuukira era okuva leero ndokose nsonyiwe ebibi byange byonna onnaaze n'omusaayi gwo omutima gwange gutuulemu ekigambo kyo. Amiina. Awo oba omaze okulokoka. Okay, kale toyanza nnyo mwenna abalokose n'abakyayongera okubyetegereza n'obanga olaba nga birimu amakulu onokkiriza omulundi oba oliawo omulala. Kale musubscribing abatanaba obanga emboozi eno ogirabye gusooka oba interview eno ogirabye gusooka tubeera ne Musumba Konkona era tubeera agezaako okubanga alambika abantu ba Katonda. Subscribe atanaba comment, likinga, naatira n'okusharinga mwebale nnyo n'okusharinga ku Facebook page zammwe ku TikTok ku biki yonna mugende maaso n'okubanga ate mukikola. Tubadde wano ku Jesus is the bread of life church ekansanga Kitalanga ewo Musumba Konkona wennyini ku kanisa bwe tusinkanye akawungezi konna Mukama abakuume mbere bulungi.